ensonga nti baali batuusa gye balaga tetuleeta emiti gy'emito era tiimu emyaka gyawera katoli wa NRM kyogiri nnyo yesebu oliwa NRM yesebu ateeka okugeza nkuyigera mpola wanje memba okay mbuza kutuuliza seba abalungi abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abenzikiriza endala omukama mulungi ekiseera kyonna era mulungi era zembeera ze banafu abafunye ebizibu ebyenjawulo mbanakuwadiddeko n'abafunye amasanyu tusanyukira wamu nammwe. Banafu abaliko obulemu mu Uganda yonna okulonda kukyagenda mu maaso okunga okugenda kulonda ku ttu n'ebifo ebirala mukikole mu mbeera esinga obulungi tusigaze obumu. Media ekyenjawulo njagala kusanyuka mu puroguramu ya leero okuba nti omu ku bagenyi booleese Jeno Mugisha Muntu okuba naye ku pano kubanga y'omu ku bannabyabufuzi mu Uganda wano bempa ekitiibwa. Lwaki temumwegattako ate? Bempa ekitiibwa lwaki bamwegattako? Era bendowooza nti okwegattako eggwanga limuli ku mutima. Esebu kiddemu ekyo y'omu ku bannabyabufuzi Mugisha Muntu bempa ekitiibwa nti eggwanga era bendowooza nti olw'ebyo byayogera ne byakola ne eggwanga limuli ku mutima okusinga eggwanga liri ku mutima okusinga ate oyagala teeta ampulezidenti ziri 11 gwayogeddeko Jeno Mugisha Muntu ono naye yakkiriza okujja ku leediyo y'abeene atuuse obubaka bwe. Mugisha Muntu yazaalibwa nga 1958 aweza emyaka 66. Ekibiina kye bayita Alliance for National Transformation Anti sajja muyivu yasomera Makerere University yamuyamba Katonda yamuyamba namuwa abaana Nkunda Muntu Bukama Muntu ayina ne omuntu amuli ku mutima vice president we bamuyita Julia Kakonge Muntu. Mugisha Muntu musajja wa magye retired officer mu magye afande oyingira Kitama Masanga esije nakulabire wewe matuga Kitama Masanga awo saba obuze afande kubatuliza retired Jeno obuze kutuliza sebo Ewalenyo Medi ne CBS okutukyaza olwaleero mbalamusa abanyabwe n'abasebo mwe n'abatuwuliriza. Amanya ngogede bulungi Mugisha Muntu? Amanya Gregory Mugisha Muntu oyera. Muntu yera ye mtata wa. Tata wa. Pozi ali wa UPC nnyo. Yes. Nawe oli wa UPC. Adajivamu. Wajiva. Yava mu family ya UPC. N'okujingira saajingira kubanga nsamu okubaawo nga nkyali mwana muto nali mu P7 kati ogenda okudda nga kuliko UNRF naye engeri gye nalabamu engeri gye baali batandikidde we baalekerera nga tubagamba nga mutandikidde ate mu bukyamu nga tebakkiriza awo saayingira nenkwata ekkuba eddala. Yava mu family ya UPC utali musango era nga musajja munnamagye yagawumula amulinaanye ye Haji neyanza sebo speaker bampita Yusuf Nsibambi oba nze bwinega ndi bampita nze Yusuf Nsibambi munamawokota nange nsaba okutwala omukisa guno wadde tuyinza okubyogera kasimanyi gye tugenda mu maaso okwaniriza mukama wange kubanga ze ndinga panelist wano ne mukama wange Jeno Mugisha Muntu nange kintu ekisinze ndozo tugatta bumaali atera okwogera ebifu byokka naye olwaleero atandikidde ku kituufu nankuba penalty. Jeno Mugisha Muntu wanjawulo era bwana Medi bye bamukufa abakyatusibyeyo mu byaki byobufuzi ebyobufuzi bya wano bizibu nnyo awemula gwebawakuwa omuwabuzi wa gavumenti ninga byomubulya byawemula ate ne baganja omuwabuzi wa gavumenti ababbi abagaba ssente okuva ku makya kakati abantu babawa ssente ye bagenda yekwaniriza kimi ate bebagenza okwaniriza ki so kakati embeera y'abaana abantu nga Mugisha Muntu nze nakola naye mu FDC era mwebaza kati ekyaliko kino nti kiraganga nti akomawo mu kibiina kyange
kino kyali kyagenda otwanjulira ekindakira ddala nti General Mugisha Muntu akomyewo mu kibiina kye so muntu alina ensa ate abamumanya nejyogezeka nti wa UPC naye muzeeyi muntu yateeka okuba eri gye twali mu bantu waliyo okufiirwa kwa muzeeyi nga tuli eyo mu lumbe naye nga byowulira ate tosobola kubikola kakati yakuzibwa n'atuuzibwa ku bwajjeno bwe ng'ate ffe tulinga bajjeno so amiina okutuula naye mu studio era kituyambye kijja twanguyiza enteesaganya nsanyusa nnyo okulaba Mugisha Muntu buli omu amwogeraku naye abalonzi bo nga tebamulaba bwe batyo nanti tubanga nti baagala bitavuma baagala bavuma obuyaye bwawamba otayinza kuwangula NRM ekibiina kya mukulu Mpindi kyaleeta abayaayi ne bawamba kati oyinza kuyita mu kibuga kati abayaayi bali mikyayi abawemula nga bwenjogedde bebawulirwa amagezi naye babayimusa ku mukolo ne baga nti ono obonale bugundi ono ye gundi goli musonso kituyita karakita ya General Muntu bijja kutegeera ensi etambulira awo ne beginaba myaka 5 feshitule butakirabako naye tujja kiraba ensi Japan Mugisha Muntu amanyi ne Honorable Mpindi ova ku kisaawe Doha okutuuka Osaka nga kyolaba kirala empisa n'ensa yekuziza ensi eyo naye terina bya bugagga nga Kongo ne Kongo kubanga obuyaaye gye buli Kongo abantu envuuza zibaluma Japani omubiri olabanga bogoya abantu bonna bali ku train oberamu saawa 2 nga tonebona kuwogana niwo ne waffe awogana gwe bawa nti oyo RDC notunulira kukulira omuyaaye nga yaki kati bawamba nomugenda ku lumbe gwana metosobola kwogera ngoyo obatadde ekigambo ekinene NRM yayonoonye buli kimu ate FDC eri buyinza era byetulwanako omuntu akupangisa moolu nga gwoli mupangisa ng'ekiro alina ababbi ate abajja babbegwa omupangisa edduuka ali ngate Honorable Bambi abeere mweyalufu eri bannayuganda kubanga ekibiina ekyo ekya FDC kyatembeeta ndowooza kyekimu ku bibiina kati ebimu ku byolesa empisa envundu ojjukira wano we baatuuka okubuusa kyamaanyi waabwe ekikomera biriggwa nga adduka buddusi abayaaye batabuse baagala mwambulango naye nga abamugoba be FDC ali mu ofiisi kwali kati obwo obuyaaye obwekiko ekyo Honorable Bambi wabatabogerako mba mwewuunya Mugisha Muntu ntemumanyi bakene byesigi tusomasanga kyekidapa bali nako babakwasanze kena bakola kino twese kudda mukulaba tujja kudda twagala tugende butereevu ku byobufuzi kwa gwoli wakati abawuliza baagala nnyo okusooka okumanya anti yabaaki titugiwulire mu byobufuzi naye ffe tuzimba okubeera kimu ddala eri wansi ebintu bya muntu ekyomukisa omubiri tetwafuna ebyokukozesa ebimala kutuuka mu kitundu kyonna kyeggwanga naye wona we twagenda nga tukolera ku magombolola kubanga twagala tubeere n'ekibiina ekirina emirandira kyalo okumuluka kugombolola ate n'okutendeka abakulembeze naye ng'osookera ekyosookerako ogezaako okusikiriza abo abantu abeesimbu kubanga ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe empisa zakyuka singa edda ate abantu kyetusaanidde okutegeera bannayuganda ffenna emirundi egisinga obungi tutunulira kugjako omukulembeze w'oku ntikko nga tulowooza nti ekyo kyokka kimala tegwe mulimu naye okugonjoola ebizibu ebiri mu ggwanga lyaffe ate nga byo bingi ate n'okulaba gye tulaga kubanga population yaffe kati tuli abantu miliyoni 45 mu myaka egijja myaka nga 225 tujja kuba nga tutuusiza mu miliyoni 10 kati omusingi gw'ebyobukulembeze bwe guba nga teguzimbiddwa ne gubeera omugwevu ate ng'omusingi si sementi si mayinja si ki omusingi guva mu mpisa z'abantu abali mu bukulembeze
okukyusa eggwanga oteeka okutandikira ku bibiina engeri gye tubizimbamu kubanga ebibiina z'emmotoka eziyitibwamu okufuga eggwanga constitution bw'eba esigadde nga bweri mpozi bwe tuba nga tugikyusizza ne tugamba nti ebibiina ebibiina sibye no kubanga ekibiina kyekikwata obuyinza ekibiina ekisinzizza members ba palamenti oluusi ne candidate ali ku ntikko kati ekibiina bwe kiba nga kiyingidde mu buyinza engeri yakyo engeri y'abo abasinga obungi mu kibiina abakulembeze engeri gye balowooza engeri gye bakwatamu ensonga yengeri eggwanga bwetambuzibwa kati n'olwekyo kuba nga kuliko ebizibu mu ggwanga oteeka okusooka okulaba nti ebibiina byo birina abantu abeesimbu abantu abakwata ensonga enkulu ne bazikwata mu ngeri y'obuvunaanyizibwa engeri y'ekikulu kisadde kikulu ekyo bwe kirema empisa ezibeera mu kibiina z'empisa ezibeera mu ggwanga katalaba kati ng'ebizibu bye tulina byonna biva mu bukulembeze buli ku ki buli ku ntikko buli muntu akuwa kyalina omuntu asobola kuwa kyatalina n'olwekyo abantu abali mu buyinza abasinga obungi ab'oku ntikko bweba nga balina endowooza n'enkola ey'obufere era ebyobufere bibibaawo naye bw'oba olina abantu endowooza yaabwe nga nungamu nga baagala kukola ebintu ebikulaakulanya eggwanga nga balina endowooza n'enkola ey'obwerufu nga balina endowooza n'enkola eyo abantu okwenkana mu maaso g'amateeka eya justice oba obwenkanya ekyo bweba nga bakina mu ndowooza zaabwe n'emitima gyabwe kyebaweereza eggwanga naye abantu balowooza nti osobola okufuna omuntu ali awo yabba ssente ng'ali headmaster w'essomero yabba ssente z'ekibiina ky'emwanyi oba ekyamatooke nga balowooza nti bwe bamuteeka mu kifo nga bamukubidde akalulu nti ajja kukyuka anaakyuka jeno katudde ku nsonga yakumpisizza y'ensonga mwe mwasoma nsigambe mugisa alliance mugisa coalition mugisa agreement yatunulire geno muntu ofa Uganda olukumwenakagamugumu twafuna okwegatta kakabaka yekka ne UPC boteyajja Kabaka Muteesa nga president wa Uganda yasooka netujja tulaba endala twalina wa UNLF yali omwegwe Moshi ebimanyi bulungi geno tuze mpola for National Liberal Party 1996 begase ku Suubi netufuna Suubi 2011 yegase ku TDA tuze tubiraba bingi nnyo tulina UNLF UNLF byonna wadde mikago naye ebibivudde mu tebadde nnyobi abantu nga tebabira kugula tebabira kubanga obuyinza tubukyusa mu ngeri ya kulonda twali tuli awo tugende e Masaka twalabye wekitibwa Mpuuga Formalog nga kuli ekibiina ekitibwa Democratic Front nalabye abalala nafuzi abalala nalabye aba Ecological Party ya Muhammad Nsereko president wa Ecological Party Muhammad Nsereko tulaba ate PFF Gaira naye yabaddeyo netujja nekuyinza ku Africana kunzo nomutuyira mwisha muntu mwamulaba ndaba Ssemujunganda kozi mwisha muntu akutola kinenyi Ssemujunganda tie ebiri muntu wabitegere nti PFF yegase ku anti kunzo kisoboka tebegase injabu kyeriwo afande tugenda mukonda 2026 kuno kwegata kutegeeza ki eri omulunzi era bigambo wayogeddeko awo nga mpula ogamba olenjika kutenje kwakoseza dark days cause dark days mubisho agamba ki ekyakyo wayogere wagambe coordinated forces obyogera nnyo ebyo dark days coordinated forces koza ko oli wamaje force okyagala kikozesa naye gwe lyagala kumanya okwegatta kwa kutegeeza ki natugera mu kaluka 2026 nga tukopya n'emikago emirala gibaddewo girigoli kyetaagisa okuzimba enkolagana
ebibiina bibanga birina enzikiriza n'ebigendererwa nga bifaanagana era kintu ekibadde nga abantu kibaluubirira okumala ebbanga 2016 2016 nga mu bibiina ng'abantu baagala bakituukirize n'abantu nga kibaagala abantu abalonzi nabo bakibaagala n'eggwanga naye nga tekisakisidingangako tekituukiddwako naye nze mukulaba okwange obunafu bwali ku kintu kimu ebadde ndowooza yange okumala ebbanga naye nga endowooza eyo ng'eri mu minority abasinga obungi nga tebagikkirizaamu kubanga emabegako nali nze nga mu ngeri y'okwadvisinga oba okuwabula nti tetuteekwa kukkirizaganya ku bintu 100 ku buli 100 naye nga endowooza yali esinga amaanyi nga baagala tukkirizaganye ku buli kintu kyonna era ndowooza kyekyalemesa efforts ez'okukolagana emabega kati omulundi guno ekirungi kati nga enkolagana gye tuzimbyeko wakati waffe nti ne PPF netugamba PFF sorry PFF temuteekwa okukkirizaganya ku bintu 100 ku 100 bwe muba nga mutandisa okukola ki okutensa ogamba nti kino tekiteesebwako muyingira nga mwena muli open minded ne mutandika okukkirizaganya ku nsonga emu ku emu bwe mutandika bwe mutyo oyinza okusanga mu nsonga 5 nga zonna muzikkirizaganyizzaako era bwe muzikkirizaganyako ensonga 5 kirungi nnyo nga kati mukola ki nga muteeka emikono ku ndagaano era emitima gyammwe bwe giba nga girimu kyemutaddeko emikono ekintu ekyo mukituukiriza naye ne bwe musanga nti ebintu ebitaano si byonna bye mukkirizaganyizza ku 4 oba 3 kati muteekwa okusalawo mukolagane ku ebyo bye mukkirizaganyizzaako ate ebiri bye mutakkirizaganyizzaako tebibeera nsonga y'okuvaamu entalo ebyo mubiteeke ku bbali ebintu bwe bikwatibwa mu ngeri eyo emikago n'egyeri egy'emabega gyandibadde nga gyakola ki twagikkirizaganyizza yandibadde nga yayitamu obulungi omukago gwe mumanyi bulungi gwe nalimu TDA twamala emyaka 2.5 nga tugizimba kubanga nalimu FDC olwo nga ndi mukulembeze tugizimba bulungi era yali ng'egenda kukola singa endowooza y'okugamba nti tuteekwa okukkirizaganya ku buli kintu kyonna si yali in the majority kati olunaku lwe yasaabulukuka kintu ekikimu ekyatulema okukkirizaganyako ebirala byonna twali tubikkirizaganyizzaako ekyomukulembeze akwata flag twalema okufuna omu 8:00 gw'ekiro lwetwalangirira nti kino kiremye era ku makya olutalo lwatandika wakati w'ebibinja enjuyi ebbiri nze nali mbagamba no tugezeko kyonna ekisoboka tubeere n'omukulembeze omwana akwata flag naye nga bwekirema anti twali bangi twali groups 9 twali groups 9 era twakuba n'akalulu munda eyo nga leve yasooka twagamba abaali baagala kukwata flag ndowooza basooka nga bali 4 waliko Professor Gilbert waliko Honorable Mao waliko Honorable Dr. Kano Chiza Besje ne Prime Minister, former Prime Minister Honorable Mbabazi netubagamba mugende mu kisenge mukkirizaganye mutuleetere erinnya limu ekyo kyalema
abebwera bagezaako okubatabaganya kirema netukuwa Kalulu nakyo nekirema kukirizaganya kwekyo kati lutwalangirira nti kino kiremye abantu basigadde babiri Honorable Dr. Kizza Besigye ne Mbabazi TDA gye twali tuzimbye emyaka 2.5 nekola ki nemenyeka naye singa twali tukirizaganyiza nga bukyali ate ffenna nga psychological tuli prepared kugamba nti tukolerere okubeera ne flag bearer omu naye bwe kirema tubeere ne fallback position ne bwobo babiri bakole ki batambuze campaigns zaabwe naye tulabe nti emmotoka eno esigala TDA tukolagane ku bintu nga communications conflict resolution okuuma Kalulu ffenna nga polling stations emitwalo 315 tubeere ne agency ffenna n'ebirala fundraising ng'ebyo kati mwabo ababiri anaaba bw'aba omu nga awangudde first round nga tukisimira Katonda ne tukwata obuyinza bwe kiba nga tekisobose ne tulemesa General Museveni okufuna 50+1 awo nga tudda mu round ey'okubiri abadde asooka mwabo ababiri abeere kati gwe tukola ki gwe tugenda mabegaawe ffenna nga opposition ekyo nakyo bwe kiba nga kiremye nga batubbye bona ne bakola ki ne bava mu ki NRM ne General Museveni ne batwala obuyinza awo nga tusigaza mmotoka eri nga tutandikirawo okusigala nga tulwana nga yendowooza yange naye nagezaako okugireeta emirundi 3 nga banga muntu ekyo kigenda kutuleetera akatabanguko kiveeko era nakibaako naye bwe kyalema eri emu ekkuba litwale tukute erimu lyogamba tuteeka okugenda ku flag bearer omu bwe kyalema ekintu nekyabika ate netuyingira mu ntalo eyo kati Katonda atusaasidde netuyigira muki mistakes ensobi muzigiddeko kati nga okwatagana kuno twakuyingira ffenna nga tumanyi nti yes bwe tuba nga tukirizaganyiza ku nsonga zonna 5 yes kirungi ne bwe tuba nga tetuzikirizaganyizaako 5 naye tukirizaganya ku 4 tutambule ekirungi tukirizaganyiza ku byonna bye tubadde twagala katutambula ate tugenda okutuukirira mukwano gyaffe egimu gye tubadde mu contacts nabo n'ebirala tubyogereko tulabe bwe tuba nga tugenze n'ensonga 5 nabo nga balina ensonga 5 bwe tuzikirizaganyako zonna 5 nga tutambula mu maaso bwe tuba nga tetuzikirizaganyizaako 5 tukirizaganya ku 4 oba 3 nga tutambula mu maaso n'ezo ze tukirizaganyizaako ziri ze tuba nga tetukirizaganyizaako ne zitaba nsonga zakola ki zakuleeta entalo yendowooza yaffe yenkola yaffe Katonda atusaasidde kati tukitadde mu nkola katulabe ekinaavaamu bemwali nabeeri bebamu jeno bomuli nabeereeno kati eggwanga lyala mwali groups mwenda katuli groups bbiri ezisinkanye kati muli bbiri ezisinkanye naye mwalonze abantu 16 people anti wabde 8 PFF 8 flag bearer yani kati tugenda ku processing okuva mu parties zombi ate mukizemu kiri ate era mukizemu no si kye kintu tumanyi nti bwe tubeera n'omu kirungi obudde buweddeyo no abantu ababanga batadde omutima no kankugambe kubanga omanyi bwe mubanga muli mu ntensaganya osoma body language osoma emitima kati emitima already giri wamu era okiraba n'olwekyo ne bwe tuvaayo n'omuntu omu era nga kyekirungi nga tutambula n'ekyo ekyo ne bwe kiba nga tekiiseemu ne tusigala n'ababiri tuteekwa okuba n'enkola ekola ki tutambuza nga tuyingira mu kalulu kano n'okukamaliriza naye ng'emmotoka gye tuzimbye yo esigalewo oba ali omu oba bali babiri ekyo kyo nkiraba kubanga osoma omutima gugamba tijja kubeerawo tubasoma batusoma tutuusizza ekiseera ogenda kuteeka emikono ku ki ku ndagaano
nti emitima gyaffe n'endowooza zaffe ziri bumu ne bwe tuba nga tuli mu bibiina ebitafaanagana. Mwagala kujja ku Museveni? Yes, ekyo kyekyo ekikulu. Ensi the country is going down the tubes. Simanyi engeri gye nsobola okukyogerako mu Luganda. Egwa mu luwonko. Yes. Kyeraga kyokka. Kankomewo jja. Sewo jalo. Ugisa mundu bana. Sigirya nennemye amanda gonna enkuba yagakubye. Leero taata Maria waakusiiba njala. Maama Maria, era okyatawaana n'amanda? Tonnaba kuwulira ku nkola ya nfumba. Ate nfumba bye biki? Anti Ministry y'ebyamasannyalaze ng'eyambibwako aba UK8, MEX ne NREP bali mu kaweefube ow'okutumbula enkola ey'okufumba okwanguwa ate nga tekukosa bulamu obwo gye bayise nfumba campaign. Ng'okozesa pressure cooker ey'amasannyalaze osobola bulungi okufumba ddakiika budakiika ate ng'okekkereza ssente n'obutakosa bulamu. Weegatte ku nkyukakyuka nga weeyunga mangu ku nteekateeka eno. Okumanya ebisingawo ku nkola eno genda ku kibanja www.nrep.ug to learn more. Mfumba, powering Uganda sustainably. Mukasa, esaawa zino ekikuyimiriza mu nkuba kiki? Owange, nina akasente kenninda. Kiki otegeeza? Juni yeetaaga essomero. Omukyala mulwadde. Ate ne bizinesi tetambula bulungi. Wejje mu bunnya ne DFCU Mobile Loan. Weefunire kalooni ak'amangu akawuliriza ddala obukadde 2 mu ddakiika 5 zokka. Nyiga *9 oba kozesa enkola ya DFCU Quick App. Dda ku nkola ekolera ku bwangu bw'oliko. DFCU Bank, making more possible. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. DFCU Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund. Lutiko ye Rubaga Cathedral yakuweza emyaka 10 omwaka guno 2025 ng'ebikujjuko ebikulu byakubaawo ku lunaku lw'essaza nga 26 Oktoba 2025 ku Lutiko e Rubaga. Ebikujjuko bijja kuba wansi w'omulamwa ekigwa kya Katonda kitukuvu. Ekigwa ekyo ye mmwe Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala His Grace Paul Semwogerere akukoowoora okusabira okujaguza kuno wamu n'okuwagira mu ngeri ez'enjawulo omukolo gubeere gwa kitiibwa ekijja mu Katonda. Wagira ng'oweereza ensimbi mu Centenary Bank ku akaunti namba 31007779 mu mannya ga Rubaga Cathedral 100 years. Weebale nnyo. Birangiddwa Father Joseph Mukibi atwala ebyempuliziganya n'amawulire mu ssaza ekkulu ery'e Kampala wamu n'olukiiko oluteesiteesi. Omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo era guviirako abaana 10 okufa buli lunaku mu Uganda. Amawulire amalungi gali nti gavumenti ya Uganda egenda kwanjula eddagala erigema omusujja gw'ensiri liyite malaria vaccine mu nteekateeka y'okugema okw'abaana okwa bulijjo okusobola okubatangira omusujja gw'ensiri omukambwe n'okufa. Nga tulikozeseza wamu n'obutimba bw'ensiri awamu n'enkola ezziiza endala, eddagala erigema omusujja gw'ensiri lijja kwongera okuwa abaana obukuumi okuva eri omusujja gw'ensiri. Wa omwana wo omukisa mu bulamu ng'okyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi bamugeme omusujja gw'ensiri n'endwadde endala ezziizibwa okugeza ng'olukusense, poliyo, pneumonia, ekiddukano ne kkookolo w'omumwa gwa nnabaana awamu n'endwadde endala. Jjukira nti eddagala lino erigema omusujja gw'ensiri ddungi, likola ate nga lya bwereere. Okumanya ebisingawo okuba ku nnamba y'ekitongole eky'ebyobulamu etali yakusasulira ku noti 800 M00 oba sindika obubaka bwa bwereere ku U-Report ku 8500. Obubaka buno obukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu banywanyi baabwe. 88 CBS FM. Eddakiika ziri 22 zokka ezibala okwera essaawa 5. Oli programu eyitibwa Paalamenti yaffe. Tuyine omugenyi w'enjawulo agatwegettako Mugisha Mutunyera ono yakulira AND ayagala ebintu bya Alliance kati beegasse ne PFF okulaba waliwo falonde ku kyalo ko tulabye ebintu bingi waliwo kati obuzibu obuli bubi
Whatever top leadership. Get a more zone to top leadership. It will make population one see. Yes. Katemwabaivu mwina utawe ukulembeze. Nofe Baronzi tulina utawa tulondani tukirize mwani buno mukago gwe mwakoze kimugenda kiramu kyonalyawo ngile kyadusinga mutya kyetugezaako okukola kwabwe bazibu badde mu ggwanga lyaffe Uganda Katonda bw'aba atuweereze n'ekisa mu ggwanga ne wabaawo okutegeeragana kubanga kyetugezaako okukola kyakuza essuubi mu bantu kubanga abantu baweddemu essuubi abasinga obungi balowooza nti embeera yo tesobola kukyuka bwetyo bweri era bweneeba awo waliko ekizibu ky'amaanyi kati fe abali mu opposition abaagala kuleeta enkyukakyuka kyetusaanidde okukola ate kyetuteekwa okukola bwe tubanga twagala kukyusa eggwanga lino lidde kuba eddungamu tuteekwa okukola ebyo ebizza essuubi mu bantu kubanga abantu abatalina ssuubi ate ekintu ekyakolebwa Gen. Museveni nga kigenderere kubanga azze ng'amaze ebbanga waliko ntera kukyogerako mu luzungu waliko kye bayita psychological warfare kiteera kukozesebwa gavumenti okusingira kimu ddala mu ntalo amagye waliko ebintu by'okola ne biteeka okutya mu ggye ly'olwanyisa ng'emundu tezinatandika kukola ki okuvuga ati bw'ogenda okumutuukako oli omulabe kubanga omutaddemu okutya bwe mutandika olutalo you overrun him olutalo lwa bwongo okukyuse mindset kati bw'osanga abantu engeri kati kye balimu okugamba nti tetulina kyakukola awo watuusiza eggwanga ekyokubiri ate ekyennaku ntera kuwulira Gen. Museveni bw'aba alwana n'abo ab'ebweru abagezaako muno mu Afirika okujja ne batwala ebyobugagga byaffe n'ebirala ng'abagamba nti tetusobola okukola bye mwagala tukole kubanga tulina dignity yaffe mu Luganda simanyi dignity bakiyita batya kasole kumanya Luganda dignity tuli bansa okwekirizaamu ensa empisa yes kwegamba omuntu n'osanga nti n'obwaba omugagga ne bwaba nga si mugagga ne bwaba nga asomye ne bwaba nga tasomye naye n'amanya nti nze Katonda yantonda wendi tompisaamu maaso kati ekyo kiwedde kubanga omuntu gwe bagula enusu 1000 oba 2,000 ekyo kiba nga kimuvuddemu ekyo kyanaku n'olwekyo bonna abaagala kutuusa eggwanga lino okuliza ku mulamwa eggwanga okubeera amaanyi tegava mu bya bugagga enguudo amalwaliro biki bikulu kubanga biyamba abantu bulamu bwabwe naye kisinga obukulu amaanyi g'eggwanga gava mu maanyi g'abantu okwekirizaamu Yusufu wano Honorable Yusuf kyayogedde abajapaana oboolaba oba abachina kati abali kumpa okutandika okusingayo ebyobugagga mu nsi bekirizaamu kati ekyo wano tuteekwa okukiza mu bantu era lwo olutalo olusingayo amaanyi n'obukulu kubanga ebyokuzimba enguudo ebyo bintu bya rayisi bisoboka okubeera n'eddagala mu malwaliro okuteekako emirimu y'amakoro n'ebirala naye ng'omusingi gw'eggwanga ensi kuba n'amaanyi abantu bateekwa okwekirizaamu omuntu bw'ogenda kumuwa enusu 5 n'akulaba oba 10 2,000 negwogw'omutwalo ne bwegiba emitwalo 5 ng'akulaba n'akuziimuula kati tulina ebizibu bibiri omukulembeze ow'oku ntikko ayagala abantu basigale mu mbeera eyo kubanga abantu abali mu mbeera eyo balinga endiga eziri ku ttale nga tezina ki omusumba olyandye n'olya nga bw'oyagala opiikinga one by one kati n'abakulembeze nabo bayingiddemu ekyo ekyenjawulo levels za ssente ono bamugula 2,000
omukulembeze ne bamugula milioni 10 milioni 5 naye kwonna kugula olaba kati kuteekwa kunoonya abantu kubanga bakyalimu mu Uganda bakyalimu bangi mu Uganda mukyalimu abantu bangi mu Uganda abeesimbu abantu abensa mwebali bangi ekizibu ekiriwo bonna batya kuyingira politics basigala ku bbali balinze ebintu okugonjoolwa biterere bajje waliwo enteekateeka gye mulina kubanga tuli mu nkola y'ebibiina ebingi era nga waliwo ekibiina kiri mu buyinza waliwo nekikidiridde mulina enteekateeka okukolaganya n'ebibiina ebirala bwe tuba mu nkolagana eno gye tulimu kati era tuli mu kupanga oba okutegeka nga kino kiwadde nga twagala tucontacting ebibiina ebirala ekibiina kyetuli in contact nakyo separately nga tetunayingira mu enkolagana ebaddewo kati wakati we enti ne PFF ebadde in contact ne NUP anti badde mu contact ne NUP naye kino nekimachuwalinga okusooka ekya PFF ne NT kati ekiddako ebibiina ebibiri okucontactinga NUP kubanga twaba briefinga na kino ekyokugenda okusaininga twaba briefinga era nabo beteefuteefu okulaba tukola ki tuteesa Katonda bw'aba atubeere n'ekisa ekyo nekikola ki nekiyitamu kati abasatu tujja kutuula tugambe nti ekibiina ekirala kati kyetwogera nakyo kiriwa Katonda mwagaza ki mu bino Katonda bw'aba nga taliwo ku nsi kono waliko ekyowangula tweyanze dekikazi zino ziri 14 ezibulayo ku essaawa 5 kunyofu w'enjawulo kyabaleeta nno bandi mubeera ku mukutu kunyofu w'enjawulo waleero Mugisha Muntu nsibambe waliwo Mugisha Muntu jeno bwagambye nti bavuga TDM mwalimu abantu ebiina 9 kindeeta mu scenario y'omupiira bumwati scenario y'omupiira nga tulina tiimu yero kapteni waayo Yoweri Kaguta Museveni bagita Yero FC katulina Opposition United Ako Meloni 8 n'okudda waggulu zikulira emyezi 2 n'ekitundu tezirwala Meloni ezituwa kilo 15 jukira ate ffe abazigula Meloni tugigula 10 ku nnimiro eyasoma gattamu ataasoma bazisa obuti tuli mu bifo bibiri byokka mu Uganda ku Grand Plaza ku dduuka lya kulima bugagga L04 okulira n'akatale ka Usaafi ate Mityana tuli Kigalama ku Old Village oba osumagira n'obwavu bwo sumagira ffe kasitwa tuguze obujonjo tukubire ku 0755 799 93 66 oba 0772 46 53 07 okweterekera fenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabokisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringisa 15 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira weewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800 286 okumanya ebisingawo amateeka n'obukwakkulizo bigobera NSSF, a better life. 88 CBS FM eddakiika zino ziri 2 zokka ezibulayo ku essaawa 5 kwebaza nnyo kyansusu kuba ntutaddeko leediyo y'abeene nnyinimu omanyi ebigenda mu maaso naku lwa 6 era nga tulina omugenyi waffe nagambye eddi akatwegattako ggwe nawadde ngambye bannaffe tulina Mugisha Muntu tuwulira ebifuzi nga bitambula yina omuzindaalo Sibambi Yusufu Makote mpya sebo bwana speaker n'abatuuliza akaseera katono kembadde nnyo mu parliament nga nvudde mu activism nkirabe nti bannabyabufuzi ffenna abasinga twerowoozaako ffe ng'abantu era abasinga twerowoozaako ku mirimu osanga omuntu n'akyusa n'afuuka ekiryo omanyi ekiryo gy'okiteeka omutwe gye kiraga bw'ogukyusa n'oguza eri ng'olya ddeno
bw'okukyusa n'oguza eno ng'onadde eri tetusobola kwogera ku bafuzi n'abakulembeze baffe ne tubabula ekituufu nti abantu ab'ensa badduse mu byobufuzi. Nze kyensaba Jenaali wano era ajja kuntegeera bulungi kubanga yaludde mukama wange nti abo abantu abamu betulowooza okukolagana nabo si bano bokka be mwakoze n'aba PFF kubanga mbamanyi si babi naye n'abalala mutunulemu ekintu baleme kwambaza kikovu mu bulago kubanga kati bayinza okuga nti katufunye jeno yasobola okweŋŋanga oli field marshal bajjeno munne kakati obudde bwo bwonna n'obulamu bwo bwonna n'obubalanga muzeeyi Mutuyera bwe yalwanyisanga Obote ng'ate amubuulirira kakati bo bali ayagala obwami mupi n'asigalawo nga tasobola kwetika kiri kinene n'aba ng'akozesa UMP nti ebbanga lyonna n'aba nga ate mukozi w'oli anyigiriza abantu Museveni ekyo wekiri abantu nga bagati tubadde tugenda kufuna ebibiina bino twaguddewo ekibiina naye ani anaatwala fulaga nti ali mukomera nga n'omukomera yava tanagenda mukomera ng'agambye nze saagala byabufuzi bya kino kakati nga bajja kulonda Nsibambi kati bakulonda Nsibambi kitegeeze Mawokota ekifo kifudde ali olaba akakodyako ali ayagala pate esigalewo ayitemu naye nga gwakisa ekintu omugulamu guno munene gwabadde ate emabega eri gye yava mu FDC amulwanyisa kakati embeera eyo yonna yonna ey'abaana byabufuzi abali mu mbeera eyo nzibu naye byonna bino square biri ku gavumenti eri mu buyinza tewali nsonga lwaki ne wano bwe tutwandwe twogera ku President Museveni mu myaka n'ebbanga lyamaze nti ofugira abantu emyaka 40 kati oyagala Katonda akuwa ekiki tewali mukulembeze n'omu ow'amaanyi mu nsi atajjangako wano Clinton Papa emirundi emeka bonna obalabye kakati gwe kikyoyagala kitubuulire tuyite mu lusirika tujjeko amasimu otugati bannaye njagala ejjinja bwe riti tujja ddi kuzimbire lwakitulanga oluyita mu booti nga lirimu n'obutto gwewebaka ensene esigale n'emirembe otherwise je n'omuntu tulina obuzibu omusajja mwogereko naye is the only problem abantu bannayuganda bakwagala era balina ebizibu byabwe tusobola okutuula nitubitereeza abayite ababuli kyayagala Mpindi kama wayagala ki bakimuwe mukama wange akyayagala kutambuza ggwanga Uganda naye nze Medi nkyogedde wano emirundi mingi era ne Jeno Mugisha muntu akyogedde wano ng'atandika nti bannayuganda bwe balimanya nti ekizibu kya Uganda si President Museveni wabula ekizibu kya Uganda yeffe bannayuganda ffenna nga bannayuganda eggwanga lino ligenda kukyuka kubanga ono je n'omuntu akugambye nti ate atudde ng'akyogera nnyo nti wokera enkya kati Museveni n'avaawo n'aga nti kale nze ŋŋenze era eggwanga nditadde mulonde omukulembeze omulala omanye ekiyinza okubeera wano kiyinza kuba kibi nnyo n'okusinga okubeerawo kwe kubanga abantu baffe tebalina ggwanga ku mutima abasinga obungi abali mu byobufuzi bya wano wabula banoonya mirimo banoonya ssente banoonya kikyova olaba nti omuntu afuba nnyo okulaba ng'alina constituency gy'agendamu n'olaba nga constituency erimu omuntu akola atambula bulungi wandowooza ti atambula bulungi alina ne values eza opposition nga yemuzaagala ate ne bamuleetako omuntu ekifo kimu ne kijjamu abantu 20 naye nga kifo ky'opposition kakati abantu 20 ono ayagala ate baagala kulwanyisa omu ow'NRM kakati abo tebaagala bino bye balimbalimba nti twagala kukyusa ggwanga Museveni atukoze bubi biki si bye babeerako ayagala kugenda mu palamenti ne bayuika abantu bonna n'owulira ebibiina nga bikugambye kakati gwe kyoba okola gwe kino ekifo kiveeko kino kirekere ono gwe jangu wano kakati gwe obadde oyagala bwa MP bwa kitundu kino vaayo eyo
ojjo otwale obwempi bw'ekitundu kino buno obwempi bwa kitundu kino obulekere ono. Awo waliwo okulwanyisa oli omukulu gwe bagamba nti afutyansa eggwanga. Ne mubeera awo mugeze mu bibiina by'obufuzi kati nga Alliance mukadde wange General Mugisha Muntu gye yagenzeemu. Yes, ebirowoozo biyinza okulowoozebwa nti byebyo bye bituufu era ekigendererwa kya kukola ttiimu yawamu. Naye baani abo boogenda bolimu okukola ttiimu eyawamu? Kiki kye baagala? Baagala ttiimu yawamu, baagala kifo. Akugambye ekyabalemesa luli nti nga buli muntu agaa nti nze njagala okubeera pulezidenti. Nkulayirira Medi ayogedde wano nti baagala kuleeta ebibiina ebirala ebyenjawulo. Bwe banaaba babiri kisoboka kubanga PPF ne Alliance omuguwa guyinza obutabaawo nnyo kubanga oyinza okusanga ng'oluuyi olumu terwagala bwa pulezidenti nga lwagala bifo. Bali 8. Ng'omunaana ogumu ffe kasita tusigaza ebifo byaffe ebya palamenti gundi ono kati mugijjike yakwate fulaga yaffe. Naye banayingizaako abalala interesting nga zijja ng'oli akugaya ebirala byonna temwogera. Twagala kino. Kakati olwaleero ekibiina kya NUP Mugisha Muntu Jena akyogeddeko kyekimu kye baagala okuleeta ekyokusatu. Ssaawa zino baatandika dda okusunsula abantu be bagala bafune ebifo. Abamu ne babajja nabo gwe vaayo eno genda ovuganya eri gwe genda ovuganya eno. Enkyo ogenda bagamba otya nti constituency giveemu girekere gundi gwe sigala oba genda kubwa kansala bakuwulirize. Tiagwe munnanga oli mugundi nnyo bwa pulezidenti. Mugisha Gambi Katonda bw'anaaba ayambye. Abitadde mu Bayibuli. Era Katonda ayamba beeteeseteese. Medi Katonda atukolera ebyamagero bingi. Naye ayamba tweteeseteese. Tojja kugamba nti mweteeseteese olowooze nti Katonda agenda kukeera enkya akuyambe nga tuweteeseteese. Eggwanga era Jena akyogeddeko abantu baggwamu essuubi. Kyekiri Honorable Nsibambi kyagambye nti tugende tukuperereza abantu abandi badde ab'ensa bajje ekitiibwa kyaffe dignity Honorable gye yayogeddeko ekitiibwa kyaffe kibeerewo nga bannayuganda nga bannabyabufuzi nga bannansi kibeerewo ekitiibwa ekyo kye tuyise dignity. Yoweri Kaguta ntayi tondeetera mubi nnyo omusajja gwe Nsibambi ng'oli mubi tondeetera tonteka mu ebyo abantu n'olaba nga buli abantu onaavuma ono oli avuma oli. Yoweri kyasomesanga ati waffe lubiri lwaki toyingira mu bino ati bagenda muvuti oboola ekitiibwa kye kati media ni gwotalabye gwe batavumye politics ono gwe tulimu. Buli omu bagala tumuyiseemu eggaali oyogera statement emu bweti ne balyoka bakuwalabula oba oli munaddiini mukulu oba oli wakitiibwa wakikaaki omwana oli Nsibambi gwakugambye nti tasobola kugula naggi n'omulaba ngazze ku kabaka n'atyobola kabaka n'atyobola katikkiro n'atyobola n'abagereka n'atyobola prime minister n'atyobola speaker n'atyobola n'omubaka owa parliament gwe yeerondera kubanga tasobodde muwa mutwalo gwa ssente. Kakati oyo politics afaanana bw'atyo. Abantu n'owulira abakulembeze bennyini abandi babadde babakumako nga anti abantu beekyawa era balina okwogera nga bye baagala boogere. Ebyo tobiwulira Mbedi bulijjo nga naye omukulembeze yandigedde ekyemukola tekitutwala mu maaso tekizimba kibiina tekizimba ggwanga. N'abeera awo. Kyekiddako mu maali ekiddako mbadde ngamba wano oluvannyuma lw'omukago guno. Omukago tegulina kye gugenda kukola Medi olw'ensonga abantu abali mu mukago be babadde balwana ne Pulezidenti Museveni bulijjo ng'abakuba kyabugazi. Tewali bantu bali mu Alliance oba bali mu PFF nga bapya bavuddemu NRM oba babadde awo nga bali independent. Abazanyi bennyini abo bwagambye be bamu bennyini be bali mu Alliance eno gye bakoze era be bamu bennyini be babadde balwanyisa Pulezidenti Museveni bo bennyini
kigambo kiyinza okuyitawo ennyo naye bo bennyini mu gurupu yaabe beerwanyisa beeruma buli omu takakasa munne buli omu teyeesiga munne kakati mu mbeera eyo tosobola kugamba nti ogenda kulwanisa structure eri organized ng'ENRM tosobola kubanga bo bali beeteefuteefu yes beetegese ku buli kyalo wawulidde okulonda okwo kamwasooka ne muvumirira wano President Museveni n'agenda n'eweerwa kitula ku kyalo ng'agenze kutandika prosesi ne mukyala we n'agenda eri entuŋŋamu buli mukulembeze gw'omanyi mu NRM n'agenda ku kyalo kye kutereeza kakati olwaleero bw'ogamba nti bagenda kwegatta omusajja gwere mu binula batya ani mupyaki azeewo kubanga luli bali organized mu katugeze 216 211 bali organized mu ng'olaba gurupu ez'abantu abategeerekeka aboogera ebintu abeewa ekitiibwa kati tekiriiwo kakati ogamba otya nti bagenda kumusisiigulula mbadde ngamba wano Jeno Mugisha muntu ng'oli ku Bulango ti pulogulaamu gye muyina nnungi ku lw'eggwanga lyaffe naye ekyetaaga ekitone nnyo weetaaga emyaka 10 nga n'embina ebyobufuzi temubiriimu mu nsi ezaakulaba tebayinza okugamba tukkiriza leero tetugenda kuyingira mu paalamenti tetugenda kugenda ku bwa kansala tetugenda kugenda ku bwa pulezidenti katuzimbe pate katuzimbe omusingi naye kati gwe gamba nti temugenda kwesimbawo olabe omuliro bajja kusala bonna bayiike eri abakkiriza okwesimbawo kubanga ekigendererwa kyabwe tebaagala kukola ki kukyusa ggwanga baagala kufuna bw'ogamba protest vote n'abo bennyini abakyogera tebakitegeera ati protest vote gamba nti 226 ffe ng'aba opposition tetugenda kwetaba mu kalulu eyo protest vote naye ogamba nti ngenda kakuuma bulijjo tebakakuuma tugenda kakuuma bulijjo ebyo bye boogera okuva we baatandika kakati protest vote ntunula bweti neeseka nentumyaja ti tewaye mpa akatunda mu firiji nenywere kubanga ngaowulya protest vote nakyogera mwennyini tategeera kyekitegeeza kakati kyenjagala abakulu bano abaagala okutereeza eggwanga Jeno Mugisha muntu sirabayo nno nabawera 10 by the way bali 16 va kwe gurupu ezo va kweyo naye ngamba mu Uganda ab'ebyobufuzi betulina kati ku layini sirabayo babyabufuzi bawera 10 nga mu mutima mu butuufu banoonya kutereeza ggwanga kubanga anenya okutereeza eggwanga bwe batuuka ku kino nga kye bagaye twagala pulezidenti omu oliaga oba ono anaagitereeza nze ntadde twagala bwe mupya onaga nze mbutadde naye bano abalwanira obwemp abalwanira obwa kansala abalwanira eki bali mu bifo n'olwekyo ekiseera medi bwe tunaaba tunaatereeza eggwanga ly'abantu ffenna oba b'NRM oba b'opposition oba baaki tulina okutuuka ekiseera ne tugenda mu dialogue ne tugamba kakati twogere kiki kye tuyinza okutereeza eggwanga naye kakati bano opposition yaabano gye bayinza n'okugamba nti kakati olwaleero Museveni yasazeewo tugende Kololo buli ali mu opposition ajje tutuule twogere ku ggwanga nga Uganda obwo ne bagamba tetusobola kulinnyayo ffe tetuteesa na dictator ffe tetukola ki kakati ogenda kutereeza ki ensi ezaakula batuula abantu ne batakkiriziganya nga Jeno waagambe muyinza obutakkiriziganya naye nga muwuliziganyiziddwa naye olwaleero tebasobola kutuulamu ne bawa ensonga ng'ekwata ku ggwanga ne bagamba nti kati Pulezidenti Museveni ayise katugeze bino bye tubeeramu mu paalamenti ayise akakiiko kagende mu paalamenti kagende mu State House bababuulire ebibye naye ababuulire ebibye oba abayise wali ekololo oba abayise mu ofiisi ye wano ku paalamenti ffe tetusobola kutuula wali Pulezidenti Museveni kakati ogenda kutereeza otya eggwanga oli waayogera naye nti oyo mooro oyo baamuguze oyo baakola batya bo bennyini waba ayagala okubaako kyayisaawo akukuba n'akumalira mutaka nga bwe baakola Jeno Mugisha muntu ono ekyennaku bambi nti gyagenza okwegatta okukola alliance ng'ogyeko ndowooza Honorable Semujju
mpozi ne Yasiro kwago yali tanaba kugira nnyo bonna abo bonna bamufuula Molo oyo Molo oyo akozesa Museveni oyo akolera Museveni kakati ate bavuga jangu tukolerewa Nsibambi nedda manya Bomali ekyo kyaggwa chovala sikirese mu introduction yange ekyo kyaggwa ati kakati gwe toyagala kusiikula gwa siikula nadibanga siikula byaliwo gwe nadibanga siikula toyagala kuleeta byaki kusiikula ne kuleeta Emmandu kati yeri ku trend bw'osumagira kuleka tosula step fetulese style tosomolodde empeereza empya ku ssaawa 11 okumakya tutandika n'amawulire ag'okumpi n'ewala olwo ne tuzzako program Mukeze Express Dr. Quef ne Lady Titi ku ssaawa 2 ne tukuwa amawulire g'Oluganda mu bujjuvu ku ssaawa 3:15 tukuwa news updates amawulire nga bwe gagwawo ate ku ssaawa 4 tukuwa business news amawulire g'ebyobusuubuzi mu Luganda amawulire bwe gaggwa ne tukutuuseko program Urban Zone mwana muwala Ashanabs ne Brandon Chaff Abansoni wegwe ku ssaawa 7 ne tukutuusako amawulire agafudde mu bitundu eby'enjawulo olwo tuba tuyingira mu program Township Tunes Mbazira Tone ne Sophie Taylor ku ssaawa 9 tuba n'amawulire mu Lungereza Township Tunes wegwa tuyingirawo ne Evening Cruise MC Walewale ne DJ Steve ku ssaawa 11 tujja n'amawulire mu Luganda gye tuyise Diaspora Connect Evening Cruise wegwa tuba n'amawulire mu Bufunze ku ssaawa 1 olwo ne tuyingirawo ne program Kiriza Obagana ku ssaawa 3 tuba n'amawulire ag'Oluganda mu bujjuvu eno ye Manduso Fresh and Reloaded. Amawulire ku CBS FM 88.8 nga bwe gazzigabaawo bwe tugakuwa fenna tetusoma ddiini y'emu yadde okubeera mu bibiina by'ebimu naye tusobola okukolagana okuggusa ensonga gano ge mawulire. When you come to license you go and operate the way you wish and when the school closes you don't report back that I've failed to manage the school. Gano ge mawulire. Enkandi y'amagye wano e Kasunga bagireese mu biseera bino bya kalulu bakwata banobe bakuba bali buli ssaawa tukutuusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo tubagulizeko ku nootinyeemu 4 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja. Bingwa 2025 twatandise nga twasonze dda ku luno twokya ku Monday nonge ennaku z'omwezi 7 bingwa lwasumululwa zirimenya John owa Chelsea ne Vipers essaza Kyadondo Bukenya Andrew owa Vipers ne Arsenal Bodu Sekandira Manzani owa Vipers Man United ne Mawokota Mayengo Philip owa Uganda Cranes Man United ne Kyadondo Kawoya Steven owa Police Arsenal ne Mawokota Kasaga Ken Love owa Kiyinda Boys ne Arsenal Waswapita owa Vipers Arsenal ne Budu okukosa Sentongo Sadamu owa Man United KCC ne Butambala tewena biranti final za bingwa w'omulundi guno za kubeera e Masaka e Kasana mu kisaawe ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana bingwa 2025 kutuusibwako Whites International abakugu mu kutikkira emigugu okugijja China okugituusa Uganda. Tabula Property Services Sabula Kumbucha Alcoholic Drink Igwa General Traders Jude Color Solutions wamune Stanbic Bank erungamizibwa bank enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma ze baterekayo zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda. 88.8 CBS FM. Kakati Medi mbadde nkugamba nti ebyo abantu si bye baliko abantu banoonya byanfuna gwina amannya wano gesigenda kumenyera gobadde omanyi mu byobufuzi bya Uganda wano nga ne kusawa yalo bakyali ne mu palamenti okyabawulirawa banoonya byanfuna ndiddewa nfuniddemuwa era abantu abayina ababudisa abantu nti eno opposition eyagala erumirirwa ggwanga kujjako Museveni nti kubanga akoze bibi nnyo bo batereeze eggwanga bambi abantu babalimba abantu bazuukuke batunulire abantu mu mbeera ez'enjawulo. Medi njagala okugamba olwaleero bano ba Alliance bebasazeewo ne bibiina byonna ne binaakuŋŋaanira awamu ne bisalawo nti bireese presidential candidate omu avuganye President Museveni ne basuulawo n'ababaka ba parliament ku bifo eby'enjawulo n'oyita ababaka abo omu ku omu ng'obabuuza ono Flaga Beara gwe tuloweese ow'okuntikka okuwangula Museveni gwe n'ogwa n'otaba memba wa parliament londako kimu abantu 9 ku buli 10 bajja kugamba 9 mu 5 ku buli 10 wakiri Flaga Beara wa president agwe nze sigaze ekifo kyange eky'obwemupi kubanga banoonya mirimo
bonna bwe bajja okugamba oba kukutira omwo obawulira banoonya nze ntuddewa nze ngezeewa n'olwekyo olugendo lw'okulowoozesa bannayuganda nti bagenda kukyusa eggwanga balitwale gye baagala luli wala nnyo kubanga ekyo si kyekiri mu kirooto kyabwe. Kyova olaba nkugamba nti ekiseera kituuse tufune dialogue nga Uganda, tutuule mu kisaawe kimu twogere ku nsonga za Uganda nga Uganda, ng'omuntu totidde nti ngenze kusinkana mu President Museveni bajja blackmailinga, mutuule ku round table mugaye kiki kye tuzaako. Kale munnaffe oba oyagala nnyo okufuga tukwongeddeyo ekisanja kino oba naye tubuulire ekyo bakikola dda gundi eddaka egenda kubeera etya ate bakikolera wa tebaagala nkugambe abantu tebaagala na kusinkana. Nakubuulirako mmedi lumu nga naye twali twakayingira mu palamenti awo, waliwo omubaka wa palamenti yali alina waalaga naye ng'emmotoka ye teriiwo, nayagala nansaba mutwaleko. Bwe mutwalako n'atuula mu mmotoka n'agamba kantuule eno emabega neekweke kubanga bajja kundaba nga ndi mu mmotoka y'ONRM. Kati abantu baba balowooza bwe batyo, olowooza eggwanga bayinza dditwala wa era bayinza ddiwa ssuubi ki? Era nakukuta naye neyeebaka eno wansi newaseeba eno nga just kumulaba ng'atudde mu mmotoka ey'omuntu owa independent wa NRM lini. Mpindi Bumali eggwanga liw'amagezi. Bannayuganda sookera ku Mugisha Muntu ne banne kye baliko. Honorable Gregory Jeno Mugisha Muntu nga bwe nakugaye nga ntandika wano, mulaba nga munnabyabufuzi ayina eggwanga ku mutima era ayagala oddikyusa atali mu bifo. Kyova olaba bakugamba yalekulira obwa minisita nagasaagala bwa minisita. Kakati gwe mbulirayo wano mu mulembe guno gwe bawa obwa minisita n'abugaana. Kati ono ekifaananyi kye ayagala kutereeza ggwanga. Katuwone ennamba yiino ogiraba jjeno eva bweru balina ebiramba balina ono yakanvumira wiiki 2 kati ali eyo nze ndi yetake ye ndi kata kakati omuntu ali eyo olina ebizibu ebyakujja wano tomanyi na bitambula ate ovuma mubaka waki. Kakati abantu abafaanana bwe batyo bambi bana abalina ekigenderero ekirungi bali mu buzibu. Kakati nze kyenjagala okugamba kyempa bannayuganda mbakubira emulanga nti tugenda mu kalulu tusooke tutunuulire abantu abasobola okutereeza eggwanga lino, oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba wa PPS oba wa Democratic Alliance oba wa independent oba waki mentioning ebibiina byonna, naye bamutunuulira ng'ali mwesa ng'asobola okukyusa eggwanga lino. Be baba abantu be balonda batwale mu palamenti eyo, palamenti ebeeremu abantu ab'omuzinzi nga bwe twalina palamenti ya 2 palamenti ya 2 tube n'abantu nga ekigendererwa ky'eggwanga so si kunoonya mulimu. Ne bano ababaka be balonda nga talina na waasula wa nnyina asula mu muzigo. Nze saalimu eyo levo nayingira palamenti ng'avuga mmotoka y'amaanyi nga n'amaka g'amaanyi ogamanyi ate sigamu naye abantu nga ali mu muzigo gumu omugusindike mu palamenti akola eki agenze kukola ddiiru za ssente. Ekikazira 23 zakayita ku ssaawa 5. Robert Kibirige Sebunya RK buza kwatulizo tusensonga. First of all namusaba abatuwuliriza nenebaza abantu ba Salama Road benabaddeyo nga ngenze kubya olaba oluguudo olwo bwe lutambula ne tukwataganya abantu babiri, omu bamuyita Mwami Matovu, mulala bamuyita Mwami Kamuli wa captain retired captain, abadde balemesezze ku okutambula ne bakkiriziganya ne bateesaganya. Baste kanso babakwatamu omu n'agenda ne mu kooti naye mukwogeraganya bakkirize kubo liyitewo bulungi. So mbebaza nnyo. Ekyokubiri ndi musanyufu kulaba Jeno Mugisha Muntu wa Muntoyire yatusanyusanga nnyo mu parliament. Is too decent for politics aliwo ennaku zino. Kugamba nti muntu mukakamu, muntu ali principled. In fact okuva lwe yava mu East Africa taddangayo kunoonya constituency
bwa RDC bwa kiki kuluvubanira bifo so kyo olyanga bamutwalira mu kisiibwa kya waggulu naye mu politics w'ekivandulo ebifuzi byo by'enoowe mu kivan ebifuzi bya Mugisha Muntu by'enoowe era njogera ebyobufuzi bya Mugisha Muntu by'enoowe kwabo basalawo ne baga nti temuleeta ebya oil and gas ebyamafuta tembyogerako mu byabufuzi oba inakyo ekirowoozo kyo kireete wano tutuule wano tuteese kintu kikulu naye ebyamafuta tobitwala kati politics wa Mugisha Muntu bwatyo very clean kakati politics abalala bamuyita Mirukadi politics ali Uganda w'ekivundulu uyu Mirukadi politics in fact ennaku zino nfunye abantu ba mirundi 2 kasookedde ngama sigenda kwesimbawo mulundi guno abamu ba congratulations bagamba congratulations tuli basanyufu nnyo kulika webale olina yogere bigambo nogamba ye no sirika abala ne bakuba otukoze bubi nnyo tugobye mu byobufuzi abenasa na tunakola tutya laba tetulina omuntu laba bwe tufudde bwe tupunze kisajja gwe tukoze ekiwandi tuwadde watugamba tali nengamba kiki kino so nenewulirira nzekka nenga nti ebintu bino there is always a second time mukisa gwe ogamba olusi nsaba ne temugaa nti Mugisha Muntu awadde Katonda nange nenga nti ebyange mbiwadde Katonda ogamba wabuuza abantu bawano baagala ki ekisooka it was a great tragedy kyakabi nnyo kyatugwako nti FDC disintegrated yegende yumu nezaala bana bayo bana alliance kati ezadde PFF n'abalabo n'abali mu nuupu abaddukira eyo ne baduma budumi ne bagweyo nga n'okugera tebasobola kwogera wadde ekigambo balindaani anaaba wa Mirukadi bamuliize bw'ati buli omwaka era wali kwegayi kutunula bw'ati mukulu mu maaso amutunula mu maaso n'atwala embuzi mala n'aleeta enkoko bali ne bawuuta supu abanene ne bawuuta ne bagaa gwe tojja kujja kakati bw'oba osazeewo okugaba kaadi gamba abantu mulijasalinga abagenda okubeera enansana mwekole mu primary oba musimba layini oba mukola ki naye kati abantu bali awo buli omwaka abaali balinda kaguwa ekikonde ekigenda okuva ekavule eyofisi egenda kugalwawo badduke badde ekamuuca ekikonde kikaabe eyo baggalewo mujja basanga naluvule nga yeri ofisi omukulu gye mumusanga ekyo nkibabulidde wano kati ne Magereta ajja kutuulayo ku kikonde ekigenda okukaabira mu gundi sente zo bazifunye ekikonde ekigenda okukaabira emagere ekigenda okukaabira naluvule bajja kumunoonya ng'ali naluvule yeyonge kati politics ono gomuleesi ow'okumuwa amatuko bw'amakutusi nojja weesimbewo nga tomanyi na documents oba wasoma oba tewasoma tomanyi mugenda kuleetera eggwanga obuzibu bw'amaanyi bamugisha muntu bagenda kufuba in fact nsaba mugisha muntu oba okakasa nti abantu b'oli musi batuufu keera ku makya ku announcement twatandise omulimu gw'okukola alliance mu bibiina byonna tugenda kutuula ku Africana nga 29 omwezi guno buli kibiina ekyesoboddeyo tukolere wamu mujje tugenda kumalawo wiiki ojja kufuna abakusponsoring ojja kulaba abantu baweta amakoona tojja kusangayo kibiina kyonna kijja newe nali mwali mu narrative yaabwe abantu baagala twegatte oba abantu baagala mwegatte lwaki temwegatta kugamba bugambi naffe tugenda kusimbula wano tugende twegatte ku Mugisha Muntu kuba tulaba nti yalimu ensa abantu bonna baga nti yalimu ensa tumwegatteko tukole ekibiina kimu President Museveni ekigwa agende ojja kubalinda tojja kubalaba bwe baba bazzeewo bajja kujja kiro saa 9 bakugambe nti nedda ssebo tusonyiwe
tusonyiwe ebintu byetuliko bizibu nnyo. Buli omwana onyamiru card kyakulya. How do I survive tomorrow? Ate survive wabwe terimbu kulya baagala kuzimba golofa gundi nawulide yazimbye apartment naye nja kuzizimba ne gundi yazimbi ayina kati amaka asatu nange njagalana kweyagaliza bweyagaliza. Naye ogamba nti tuzimba ggwanga. Recently nagenda kebweru n'abantu abamu bwe twatuuka eyo nga buli maama Uganda nga tulabye tuli bubi nnyo abantu tebalimu kwekiririzaamu, tebalimu kweyagala, tebalimu kulaba nti oba tulina bwe tutuuseeko nnaku bannaye tulabye kale laba enguudo zeeno maama lolaba amasomero tusobola okubikola wano. But nobody is committed. Nobody is committed. Teri ewaayo. Resource weeziri. Buli kimu weekiri. Ne bw'ogamba bugambira njagala ettaka okuzimba seed school mu Nansana waliwo asobola oddikuwa free. Teri ayagala. Tulina okugula ettaka, tulina okugula kino, bintu bya tenda, bya simanyi procurement, abantu be balimu bya bisawo, tunoonya bisawo, banoonya ekiseera kino kyonna abantu okuva leero bamaze nomination paka akalunga kawedde buli omwana onya kisawo wekiri. Ekyesente oba kivaawa oba kiva bweru oba kiva wa President Museveni ng'ate gw'olwanyisa ebisawo bigwe. Tuli mu bisawo era bwe bitaagwa obusungu bw'ojja okuwulira lino eggwanga liri mu muliro. In fact President Museveni talina competition. Talina competition. Akalugene mwangwira kabiri abiri mukaaga kano tajala kutuuka mu districts meka 10 meka 12 teziri mu asatu 17 ajja kutuukako mu districts nga mukaaga. Kano kamwangwide nga 16 oba 2 kagenda mwangwira. Yes. Lwaki tajja kutuukayo ng'abantu bonna bagira igwe banoonya bisawo era awanaagwa ekisawo awo President Museveni nawe atatuukawo. Igwe kakati ani amulwanyisa gwe mbulira ani amulwanyisa ye enkola ye taleka kintu kyonna nga takikebedde. Nagambye rimaki osambye bebamu ye kasita otekawo amayinja agabikkula bw'ati n'akebera wansi ejjinja kyekiri wansi w'ejjinja ajja bikebera taleka anything for naye talina kagenda mwangwira. Olutalo lwokka oluli mu seeke olumanyi kagenda mwangwira kano seeke ya NRM olumanyi ngobera ndi buna byafuzi ebifo bimeka abantu buli omwana ayagala kuba munene ayakutuula ku lukiiko lwa naye tabeera nko bwa chairman ku kyalo tabeera nko ku Gombolola tabeera nko ku district tabeera nko talina bwe yali abaddeko naye ayagala kubeera waggulu mbw ateeseze effe mwe muludde munoza temulina magezi. So abantu beeyagaliza 26 nsibambye adaaga nabo mu kibiina kye FDC bwe bagendako n'agendako mu Alliance mumpa kaadi n'agendako mu NUP mumpa kaadi n'ajjako mu PFF mumpa kaadi bali mu kutambula butambuzi babuna DP n'aba DP babanoonya kati munaatuwa kaadi kasaba ngane nze nkomawe waffe. So nze ndowooza nti politics wa Uganda yine emikago bayogedde ekigambo nti owa waggulu the leadership abamunoonyeza waggulu bali mu byabwe n'abamunoonyeza wansi the population obuzibu obutusinga okuba nabo tulina top ne ye wansi obuzibu obusinga wansi ani agaba ani birulidda wa bitulya ani abireeta birulidda wa. So nze ndowooza nti eggwanga lyonna nga mmaliriza ffenna tulina okudda ku oba kuki oba kukyusa nti abakulembeze bajje boogere naye nga tubakubira tuwulize buwuliza kiki batupulaningira. Ekyakabi nti ffenna twonoonese n'ekkanisa kati oli abuulira n'agamba obugalo gwabuulira ebya Katonda oyegala engalo zaki mugenze munyimbe obugalo ozze kwogera ku muntu yafa ayagala bamukubira engalo
n'abeddiini kati basaba engalo bwabulira abasaba engalo ebyobufuzi engalo mumpa obugalo bakuwa bwaki what have you solved ensi eri mu bizibu engalo tukuwa zaki so nze ndowooza tuddeyo ffenna twekubirize opposition ebiri mu opposition bebiri ne NRM olw'eggwanga tulire saawu litambulira liri ku auto drive tuli ku auto drive we are surviving by the grace of God nti ne musana atuwadde enkuba akasembayo tetwagala kumala mu maanyi ndebega bamala mu abantu amanyi misha muntu mazemu amanyi kanzi katono obutamanya busobola okufuukira ekizibu ekinene nnyo n'olwekyo nga tonnaba kupaala na lugambo lw'owulidde sooka weebuuzeemu ebintu bino bituufu kubanga emitendera egiyitibwamu okufuna omulimu mu East African Crude Oil Pipeline Project gya njawulo era gigoberera enkola n'amateeka ku mitendera gwa wano n'ogw'ensi yonna ekisinga okuba ekyenjawulo ku EACOP kiri nti tewali mulimu gw'ofunira ku geeti awo oba awantu wonna awo ku mudumu gw'amafuta wabula ku mirimu egyetaaga abakozi abatali bakogo emirimu girangibwa nga bayita mu bakiise b'ebyalo n'abakiise b'olukiiko lwa LC esooka ku mbaawo ze balangirako ezibeera ku bitebe bya LC esooka era nga giweebwa abatuuze mu bitundu ebyo bokka kati ate emirimu egyetaagisa abakogo egyo gikolebwa abantu okuva mu Uganda yonna naye nga girangibwa ku mikutu gy'amawulire gyonna ne ku mutimbagano gwa EACOP kano ke kaseera okuva mu kizikiza ky'obutamanya otandike okunoonya obubaka obutuufu ng'obwefunira obubaka buno bukutuusibwako EACOP Unlocking East Africa's potential. Ekika ky'endiga kikwita ku kijjulo mawuuno fwe tunaasondera ssente ez'okuzimba museum ey'ekika ky'endiga eya Kibuuka Omumbaale tujja kubeera ku Hotel Africana nga 18 Kasambula ku ssaawa 9:30 ku kijjulo mawuuno mw'onoobeera Namukisa agenda okubugiriza abajjajja abataka b'obussolya wamu n'omugenyi waffe omukulu omulangira Mbuga Kasimu Nakibinge jjajja w'obusiraamu kale tukuyita totya kuwaayo kyonna ky'olina ku lw'obulungi bw'ekatala lino ery'okukuuma n'okwagalisa emigigi gy'omu maaso obuwangwa bwaffe emyaka 50 gikulukusenga amazzi naye ebyafaayo bya Kibuuka bikyali wakati mu ffe Kibuuka kwe kusalawo okuwoma omutwe mu kutumbula ekitiibwa kya Kibuuka nga kizimba museum ku butaka Embaale Mawokota kale twegatteko ku Hotel Africana nga 18 Kasambula July tuyita abantu mwenna ab'ekika ky'endiga oyagaliza ekika ky'endiga tubayita ku kijjulo kwolwo nga tujjukira omusana Namige yalina amaanyi ag'enjawulo yabunyanga abalabe emiwabo ng'asinzira mu bwengula oyo nno yali Kibuuka Omumbaale biwagiddwa St Mary's Kisubi St Paul Secondary School Nsangi CBS FM ne BBS Telefina. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka kitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 atoba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM eddakiika ziri 37 ezakayita ku ssaawa 5 ez'okumakya ga leero tansobola okulengera ekkoona tumaliriza kyekikuluma mugongo eggwenero liirino ery'okwonya omugongo abantu baffe mwenna bansabye mbategeeze nti enzijanjaba y'omulembeze empya ejjanjaba omugongo amagumba discs gasesuka ne ganyiga nerves n'omugongo ne gukuluma mujje jangu bakujjanjabe ku ssente ntono ddala bano bakola kye bayise therapy treatment bakola massage bajja neeka kyebayita home care treatment nekujjanjibira awakawo sente nterumala kukkiriziganya naye ne Kampala bali ku Bombo Road bayitawo Kawempe ku 5 linnya taxi bagambe ngenda Kawempe ku 5 awo jokola maaso ga katale awo olutali busatu ne maaso ga katale jokola kizimbe kino kibayita supermarket eyo okuli bannaffe bana bajjanjaba omugongo gonera ddala bakubire kati baguddewo bali ku simu 075 19 3300 wa 0764 54 58 abiri mwemu zezibera okukola essaawa omukaaga tegeza okuva awaka atolide ku Prestige kino kirungo bakisiiga ku mugaati spread bakisiiga ku mugaati mulimu vitamin A vitamin D vitamin E
ane bitero biko amanyo kuyita mu lunaku abaana bawe mugati bawomere siga prestige ku mugati kukomere bulungi nina abaana bawe nnyo kwatukolya abaana baffe bawo mugati baguliyeko nga kuliko prestige bamutunda mu grams 2.5 grams 5 batunda kilo batunda na bucket obera kadomola ne bucket era nambe ya prestige mu ngeri yemusokosa prestige nosika chapati oba amandazi prestige ali mbipimo byonna nga bwe nkugambye asanga mu supermarket zonna mu Uganda n'abantu bakulinanya okumpi naye ekikulu kya byonna jangu mu kikuubo Rafik Building mu kikuubo Rafik Building edduka namba 3 okusanga bannaffe bano aba Chapa Enterprises bayita prestige ono saako n'ebiro bingi tusaako nkwebaza kwantu tuli ku mukutu siba mbigalawo twali tufunye omukisa tubaddewo ku mulembe gwaba mukulu Mugisha muntu bano batwetereje emirimbe bagireeta era twetabangula ffekka naye senga twagala okuzimba ennyumba eno gyetulabanga eri yegeyege Uganda katwagaliza emirimbe gino gigende ne mubaana baffe n'abazzukulu baffe ne betuzimbe bibeerewo kubanda byebintu abantu bangi nga agenze ne byazimbye byonna ne babisatulula naye nga twagaliza abantu baffe emirembe n'okubeerawo twandibadde politics tumulongoosa akasenge kaluwa kalongoosa politics feffe nnyini kugamba okukola politics obwekintu ekikulu abulira abantu amazima ekindeeta kino na kino wammanga era bwe mba sikikoze munzijukizenga oba bwe mba binnemye era nkomyewo mbabuulire biki ebinnemye kugamba tulongoose enfuga y'ebyobufuzi otherwise abantu abali decent bagenda bafubutuka bagenda tudde mu kipooli ne kiba kyetaagisa tudde mu kipooli minimum police nti ogenda maaso tukoze tutya dialogue oba kiki otherwise empisa z'abantu ziwebuse abantu bavuma bannaabwe ndoza mulembe gwa WhatsApp TikTok fena twogera mu TikTok language so tuddeyo tutandika okwogera kisajja kikulu eri tuwuliziganya alliance esobola okukola nga dialogue esobola okukola tewali alliance era oba okutte kawayi alliance okutte kawayi kati okutte emisego gibuuza ani anaasala ennya ani anajjako obulago gyonna gyagala tweyaze nsiba mbigalawo ndowooza ekyanti kyanakiikemu kwebaza abateesa abali wano ndowooza kojja wange Kibirige ne Honorable Bumaali bakyogedde ne as usual omwana wa omugenzi muntu muyera general scientific and philosophy ng'omwana yakuzibwa ayogedde naye kati mwenna mwe muteekemoko ku mbeera y'amagezi waliwo omukulu omu dakiika emu gye njagala mumalize bamuyita Kacwano yafa ewaffe wali banzaala yali musajja mukulu ninga waliwo omwami buli kimu akimanyi buli kimu naga nti oyo si mugezi wabala wa lugezigezi kakati ab'olugezigezi be baagala te bakulembere kati olugezigezi n'amagezi byanjawulo osanga omuntu ng'aliwo nti nze ku mukutu gwange nsibambi bwe nayise najja nankumbi yonna baggalawo tesobola kola ekibiina nze ndi wa nuupu kati ani yakulondayo banuupu tobeeranga kuwadde kansala tobeerangako na mwami nembeerayo kakati abolugezigezi abolugezigezi kujjukujju kati bebatufuga abantu abamagezi ate tebakola ki nosanga omuntu ayagala kulongoosa naye nga tamanyi ne bwe batabula ddagala likuba mpiso wabula nga yayagala alagire baconsultant yemulago ekyo tekisoboka tukize nti waliwo abamanyi mugoberere mubulize bano gye n'omugisha muntu mujja bagoba muki mu system Bumaali galawo Medi ndowooza nange sijja kaawukanako na bannange nze ndowooza ekiseera kituuse tulowooze ku ggwanga okusinga okwerowoozaako ffe ng'abantu obudde bukyaliwo obudde bukyasoboka okutereeza embeera eyo tutunuulire eggwanga tuleme kwetunuulira wabula tutunuulire eggwanga naye wakati mu kulitunuulira
tudde ku mmeeza emu nze singa kisoboka ne bino ebibiina byandisoose ne biwummulamu ne bigenda mu suspense oba emyaka 5 ne tuddamu okutereeza eggwanga nga tulitunuulira nga bannayuganda twavaayo ne tuyingira mu bibiina by'obufuzi ebingi naye nga tetunabyetegekera baabisaba naye nga tebannabitegeera kubanga n'ebibiina omutategeera lwaki ali mu kibiina era osanga oli n'akugamba nze ndi wa FDC naye ku bwa pulezidenti mpagira NUP kakati n'ogamba kati ono ali mu kibiina ki kubanga abatategeera mpagira ki nze ndi wa FDC kakongoliro osala omusango byobufuzi president mpagira Kyagulanyi n'ogamba noga kati ono oba bamuzaala wa teyanze sebo ajeno mwisa muntu kulwa management ya CBS twagala kwebaza tuwayo obudde nojano tusensonga njagala omalize sebo management ya CBS nawe mwami Medi okunkyaza olwaliro ne bannange mbebaza panelists ekikulu kiri nti tetwandibadde bwe tuli kati singa General Museveni yateeka essira mu kuzimba abantu era kinneewuunyisa ye okulowooza nti ebikulu mu ggwanga byakugezaako okuzimba enguudo amasannyalazi n'ebirala ng'ebyo ebyo nebw'obikola eggwanga ne libeera nga likulaakulanyemu ebyo naye nga tozimbye bantu eggwanga liba nga lirina obunafu bw'amaanyi problem gy'alina kuli okwagala okulemera ku bukulembeze ye kye yakola kwe kumenyaamenya abo abalina amaanyi abekkiririzaamu abandimuwabudde nga tebamutya nga tebana kye bamwagalako ng'abantu ebintu ebyensi ate n'ayimusa abo abamukkiriza ne bamukubira mu ngalo ne bw'abanga ali mu nsobi ekyo kye kireese politics w'eggwanga okubeera nga bw'ali kati okukyusa ekyo ne kireetera n'abantu okutya abeesimbu kubanga abeesimbu bo bangi mu ggwanga lyaffe tekuliko ekitundu mu ggwanga lyaffe ekitalimu abantu ab'ekika ekyo naye nga tebaagala ayingire mu politics bamuvume kyenjagala kubasaba mwenna abamanyi nti muli beesimbu ate nga mwagala eggwanga eririmu obutebenkevu eririmu abantu okuweragana ebitiibwa abantu okutambula mu ngeri ennungamu ebyokubavuma temubitya kubanga ebivumu tebitta eggwanga we tuli si walungi muteekwa okuvaayo muyingire mu politics as a sacrifice okugamba nti eggwanga tulijje weriri tulizze muki mukuba eddungamu okubavuma bajja kubavuma kubanga naffe abaliwo batuvuma naye eggwanga abantu abeesimbu bwe banga tebazze mu politics kwegamba ono balance n'osanga nti mu bakulembeze 10 kati 7 beesimbu kati we baati okujja mu politics ne basigala gye bali bonna abali mu business professionals we bali bonna gaps ezasigalawo ne kujjamu abantu abatafaayo ku nsi ne ku bantu be bakulembera kati mu bantu 10 abantu abali mu politics 7 ba kika ekyo tebafaayo ku ggwanga tebafaayo ku bantu be bakulembera n'olwekyo tuteekwa okukikyusa ekyo ku bantu 10 musanvu ebyobufuzi babigwa mugo era balimu ku lwabwe self interest byanfuna kati abali eyo ebweru abakaaba amaziga abemulugunya ku makya olw'eggulo olunaku ne luddako wiiki omwezi nga basuubira nti eggwanga ligenda kukyuka lidde ku mulamwa nga tebavuddeeyo ne bayingira mu politics kuloota buloosi. There is no way this country can go back on track unless people of integrity can get back into politics. Tekuli kubo ddala olonde ekibiina ky'omanyi nti katuyingire mu kibiina kino on balance mu bukulembeze tubeere 7 mu 10 tosobola kufuna 10 ku 10 tekisoboka tukyuse embeera eri mu kibiina
ekibiina kibenga kiri ku mulamwa n'olwekyo bwe kikwata obuyinza kyekinazza eggwanga ku mulamwa tosobola kukyusa eggwanga lino nga tokyusizza enkola eri mu bibiina tekisoboka kubanga ebibiina bye bitambuza ki eggwanga mwewale nnyo mwewale ddala tosobola kuteekateeka kyalo enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village juba plaza room B008 ate gwe omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Oyagala okumanya olulimi Oluganda ennono obulombolombo empisa obwakabaka obuwangwa bwonna ebirala wuliriza programu ensulo buli lwakuna n'olwokutaano wano ku Kyabasa Fama radio y'obujjajja ku ssaawa 4 ez'ekiro era muno mwe muva ebibuuzo ebisooyebwa mu programu entanda ya Buganda era nga n'ey'omwaka guno enaatera okusonsootolwa era gw'ayagala okugyetabamu teekamu okusaba kwo ng'oyita mu mwami w'essaza gy'osibuka ne siringisa emitwalo 2 zokka ez'okwewandiisa oba jangu buterevu wano ku Kyabasa Fama Emmengo ku Masengere oba ku ofiisi za CBS Masaka oba ku Zemitiana n'olwekyo wuliriza programu ensulo goberera omanye ebyokuddamu mu programu entanda ya Buganda etegekebwa CBS FM 88 katonyeze 8 CBS FM Ngendeko musimu. Hello. Mwami Medi nkulamusiza amanya yenze promota soka yakwebaza nnyo okubanga otuleetera ku basajja politics wa Mukishamoto naye mwami Mukishamoto abalonzi tutuuka ekiseera ne tusoberwa tutuuka ekiseera tulaba nti abakola ebibiina ebyenjawulo nga baagala kujjako Museveni ate bali mu mirembe egitagambika ate tutunuulira ebyekibiina ekirala nga kyo ne wabakansala waakyo n'abagamba nze nzija kuba NUP omusanga ne kufuluza z'okumulyango nga zimuli mu matu ne tugamba bannange tugenda kugenda n'abantu be tulaba nti ebikolwa byabwe ebya opposition bye bituufu kubanga Museveni gavumenti bwenkana ekituufu kiri Mukishamoto naawe okimanye yamuka omulabe gw'ensi Uganda bannayuganda twegatte tulonde NUP tuwangule obuyinza tugendeza promota gamali Hello. Wana Medi wa tuweleza mkati. Kale sebo. Olusande makanika w'eggaali Lukaya. Sebo mwe tuwuliriza. Ulese uwe bawuliriza taata niwe kweta bakulu wabo. Era bakulu wabo bitemba sabe kintu kimba kwate ekibiina kimu kibabe bewangamyako bakole ekintu kimu twanyisa omwe. Begatte mu kibiina kimu naye banakola ekibiina kiri. Ndabala kijja kutongoza yakitako buyisi misinde. Hello. Zabuliba. Nsereko. Abali kuweleza gwanga munna. Mewe kuliriza. Mpekato Kawesa kansala w'abantu b'ebbendebendo ly'ebwayise ndi wa National Unity Platform. Yatukiziganya batugaane bwana Nsereko n'aba panelists boolina okwegatta si kubi kubanga okwegatta geemaanyi naye ekibuuzo ekinene weebuuza weegatta n'ani Owekitiibwa Mukishamuntu nyala kumwebaza naye ate abantu bennyini be yatandise nabo okwegatta nabo balungi naye ate be yali nabo nga baawukana ng'akyali mu FDC kati nabo ne bakutulamu maliriza ebigambo byange nga National Unity Platform mu ndowooza yange n'abakulu bakkiriziganya mu kuteesaganya naye tuteekwa okukuba tooki ennene mu bantu ki be twegatta nabo kubanga Medi okimanyi bulungi bwe tuba tugenda mu kalulu Mwami Museveni akuliyetingawo obubinja obulwanyisa opposition ezibeera ez'amaanyi okunafuya era kyova olaba biliyoni ezisukka mu 3 zeebeeriddwa okulwanyisa
beebo bantu abo abayaayi esimuyogera bubi munnange Sebuliba sebo ebale kubeereza ssebo semwabale kuwuliriza kitukakatako tugoberera buli kimu yenze Kalema Haruna munnankyukakyuka limemba Uganda Media Scholars Association abakulu mbalamusizza bwana Sebuliba nzikiriza nebaze Kanso Bugaya okulembera obulungi Buganda Land Board yebalire ddala lwambise mu nsonga abajazi b'ettaka Sebo webali kuweereza Naaji Bakolo Kavuma kulumba bamusiza bonna naddala gye n'omugisa muntu n'ebigambo bya muganda wange swaba wange bumaali byo tebikyuka ntasi yakulumba n'okugulira naabala n'emikwano gwange serina kkati n'omugenzi ekisookera ddala ntegeeza n'abakulembeze abatujjaayo bakozesezza ebigambo ebikambwe ne batuuka okugasaana beboogera abo be mugamba nti tebasaana temuddeeda okusaba obululu lwaki mubasaba obululu nga tebasaana ne mugabusaba gye bakusaana kitegeeza nti be basalirawo eggwanga ekyokubiri nze kukwegatta saanya nakunze ndiwo ennupi era ŋŋamba bwenti nti kiwagira kibiina kyaffe kugenda mu mukago lwaki tuzze tugezesa enkola y'emu obusiraamu butugamba omusota tegukubojjera mu kituli kimu mirundi gyonna n'osigala ng'okyakola ki ng'okyakkiriza n'akasembayo mutugamba twegatte ng'ebibiina nga ne DP ekyeyitayo opozisoni nga omutuulo abatuula mu kabinenti eri bwe basatu kati bw'anajja naye n'agamba nti twegatte mbadde ndowooza tugende buli omu mu lutabaalo mwalabye emiyupi bwe yabadde ebuvuma Bobi Wine n'abakulembeze mobilization eyakoleddwa n'ebirala bigikole mu bibiina byabwe omusajja tumusitwekinge enkomerero tujja munyigiriza twekyova abatugamba bumaali agambye vooti n'abagyogera tebagimanyi sigwe osa sigwe wakireeta twe bannannyini kyo tukimanyi bwe manyi ekikyo ekyabana abawandiisa abantu abaffe abantu Kavuma Makolo process vote kitegeeza ki kalonde kule alimereko kukuba bino ebyokuwoza ati mukalonda ne mwerangirira sibe kiri bweyogerera kikyo oba leero mukama watu bali mukuba abantu protest vote mukulu Makolo ojooka ogitegeere ogisomesa abantu ebyo yoyogera birala tekitegeeze Hello. Sebo. Mwebale tuwuliriza bannaffe mwebale tuwuliriza. Obujjajjale tuyinza givaako mu Wakiseene wakiikirwa maama Bejefero nalima atuweereza obulungi tukisinzise. Pulezidenti w'abagenyi mu ggwanga Uganda taata Jonanga bulijjo Democracy Minister Patrick Namuganza Mili. Sebo Dorozi. Lubaki oya. Nsobola okwebaza okuba bali mu studio yaabo. Nebaza nnyo Jeno Mugisa muntu. Nkwebaza nti gwe musajja bucha owa ne President Museveni toddangayo. Naye bwe mbalamu omusajja nga tumukunde yaddayo nakwesiba okuba nakuwa MPA ewaabwe tuyamuyita ekikubo batinga semero nona baddayo negwe walemerayo noga nti ambere gyendi oyo nyini mukula yali akwesiba kuba president naga nti wakyokya n'addayo emisinde nadduka emisinde naye mami nja kubuuzaamu omukulu tumukunde tumukunde tali wano sebo tidakutumukiza muntu gwe muli essubi olirina nga emwali mujja okubibalira eggwanga temwagenda mu kalulu onda kwalingawo nemukuvamu nemugenda mu birala gwe essubi olirina tamumaliriza nja kubuuza mukulu onalebwa abali mwoyo bindi mu maali tiri buga nti nno obuzibu bwa Uganda sisi President Museveni nkulu mpindi omuntu afuze emyaka 4 akyayagala emyaka emirala 45 oyobulimaze lwakyoya omuntu ategeera dino sisi obuzibu bwa Uganda namusonga obuzibu bwa Uganda ziri lwakyoya
Mweba nnyo mwenna abatuulizza n'abo ababuuzizza ebibuuzo. Ekikulu nze ekyendaba embeera si nnungi, naye n'embeera ne bweba nga si nnungi, abantu abakkiririza mu kukyusa eggwanga okuliza ku mulamwa tebagwamu ssuubi. Tuteeka okukola kyonna ekisoboka okulaba nti tusigala nga twezimba nga ne tugaziwa ne tuba abangi abakkiririza oba abalumirwa eggwanga abalumirwa abantu. Wena wetuba nga twenyigidde bwe baba abangi mu kibiina kyonna eky'obyobufuzi, ekibiina ekyo ekyenyigiddwamu abantu abangi abalumirwa eggwanga abalumirwa abantu, ekibiina ekyo bwe kiba nga kiyingidde mu bukulembeze kijja kukyusa eggwanga. Ekyo bwe kiba nga tekinabaawo tujja kusigala nga twetooloola mu bizibu bye tulimuka. N'olwekyo nsikiriza abo abalungi, abantu abeesimbu gye muli yonna, mulabe ekibiina ekiri ku mulamwa. Nsookera ku kyaffe ekya Alliance for National Transformation. Naye bw'oba olina ensonga lwaki tojja mu ekyo, yingira mu kibiina ekirala ky'okkirizaamu, naye mwe mubeere ennamba esinga obungi. Kaadi muzigaba? Kaadi zaffe ziri ku 3,000. Twagala omuntu ayingire mu kibiina ng'alina ekigendererwa, si kugaba ngabe nga NRM. Dr. Chiremerwa Road, Ebukoto. Yes. Mwebale nnyo mwebale ddala okulembere. Mu kalulu akawedde mukama wange Honorable Winikiza ne Alex Alaso ze gwe baatuma mu mpigi ne Mawokota ze nakuŋŋaanya foomu zonna eza anti. Era kinsanyusa nti abakulu ng'aje n'Omugisha Muntu tebawaddeemu maanyi mu by'enkyukakyuka. Bano bannaffe ab'effujjo mu kitundu abaagala okwonoona ebyobufuzi ebyenjawulo, tujja kugezaako naffe tubabuulirire tulabe nga tutereeza embeera eno, tuteeke abantu baffe akamwenyumwenyu nga balina emmere ku mmeeza n'okwerabirira. Medi nze akagambo kange akasembayo kagenda wa muganda wange Swawabaji Makolo Kavuma, era neeyama okumusomesanga paka waaliyiga. Bwe tuba tuli wano mu studio nga topic yakwogera ku bibiina byabufuzi na butya bwe byeteeteseese okutuliza eggwanga lino, tolina ngeri okuleka ng'oli mu buyabuya bw'oyinza kwogera n'otayogera ku kibiina ky'opposition kisinga maanyi mu ggwanga. Naye engeri Makolo Kavuma ye ebintu engeri gy'abitegeerera ku leveni esooka, ye buli kimu aba alowooza nti oyogera kuvumirira kiri, naye ekibiina kiyinza kwewola kukyogerako. Tubeegayiridde temulwanira mu byobufuzi. Teri nsonga lwaki omuntu afa kuva kati mu myezi 6 oyo byakufa butanagwa tebiriyo. Muleke abantu yogera nsonga zo, tambula ogende, tebanakkiriza tebanakkiriza. Teri nsonga lwaki omuntu afa ku lwa bifuzi bino. Nade nkuziikanira omubaka wa kitundu nga yeekweka ayita mu mwanyi. Ate kati watusomye kuyiba otuukawo bakubanja omaze emyaka 4 tubaake tugendayo toddayo kati baba bakubanja leeta ssente oba muli mulumbe ate we bamulonda. kati ebyobufuzi ebyo tugamba ti betulina okulongoosa tumasanitayiza abafuzi. Jeno,